Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko naddala gwe tannaba gyegattako gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. Nyiga kalo edyako osobola ogyegattako, n'ekirala likinga video, kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala abakyala, olunaku olwaleero ndi nammwe tugenda kwogera ku nsonga y'okunaaba eddagala ng'oli lubuto. Olunaku olwaleero nkuleetedde kye bayita amalagala ga lumonde. Ndowooza mugategeera bulungi nnyo. Amalagala ga lumonde geego g'olaba bwe gatyo bwe gafaanana. Amalagala ago malungi nnyo nnyo nnyo. Amalagala ddagala nnyo nnyo n'amaanyi. Ku nsonga yammwe mmwe abakyala babeera embuto ng'oli lubuto. Amalagala gano ofuna amalagala ebikoola ebyo by'olaba byennyini, osobola okutula olumu n'oteeka mu bbaafu. Oteeka mu bbaafu osobola okunoonyaayo kye bayita omwetango n'ogugattamu, ogenda kuba obiraba. Kati bw'omala obigattamu biyenge bulungi nnyo, biyengere ddala bulungi nnyo, ogenda kuba olaba nga nkikola. Bw'omala obiyenga bikwetaaza obinaabe omubiri. Gwe omukyala ow'olubuto olina otandika obinaaba olubuto nga luli myezi 4, 5 bwe lutyo, otandikira awo okunaaba omubiri. Okitegeera, njagala ompulire bulungi, byenkulaga bya kunaaba mubiri. Kunaaba mubiri ku lubuto bulungi nnyo, mubiri gwonna obeere ng'ogunyiganyiga mpola mpola. Amalagala ga lumonde gagenda kuyamba nnyo 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 okubeera nga tonafuwa, okubeera nga toggwamu maanyi. Nga mukimanyi obulungi nti abakyala b'embuto ebiseera ebisinga munafuwa, abasinga banafuira ddala ddala. Kati bw'onaaba amalagala ako ganaaba omubiri, kikuyamba okubeera nga tonafuwa, n'okugonza munda muli omwana naaba nga yeeyagala bulungi ng'ali munda. Nkugambye ofuna amalagala nga gawererako ddala nga bw'ogalaba bwe gatyo. Ogalaba ndowooza n'ogateeka mu bbaafu, n'ofunayo n'omwetango nagwo n'oguteekamu. Olulaba ndowooza omwetango. N'oba tofunye mwetango, amalagala gokka gakola bulungi nnyo. Era mbadde nina kulaga amalagala gokka nga g'olina okunaaba. Njagala oganaaba omubiri nga weenyiga mpola mpola. Okitegeera, gagenda kuyamba okubeera nga tonafuwa, okubeera nga akadde konna weewulira bulungi, kwega tolina bunafu bwonna bw'ofuna. Amalagala gokka singa obeera ogw'ofunye, kozesa amalagala kuba ge makulu. Kati lwakuba nti engeri gy'oba nti oli wa lubuto, njagadde obe ng'ogattamu n'omwetango ogwo. Gwo ne gutaba mungi ne guba mutonotono tekirina buzibu. Omwetango mulungi nnyo nagwo ku nsonga y'okwetangira ebintuntu. Ng'ogulya nti omwetango gutangira ebintuntu ebisinga. Nga omanyi olubuto olina okubeera nga weegendereza nnyo. Mukimanyi bulungi nti abakyala b'embuto bwe baatuukanga mu sitenseni, bamuzimanyi sitenseni ezo amakubo ageeyawula ago, tebaagayitanga makkati, baayitanga mabbalibbali, nga tayita sitenseni makkati. Olw'ensonga ayinza okubuukira awo eddagala. Omukyala w'olubuto okubuuka eddagala kiba kya bulabe nnyo 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 nnyo. Kati n'olwekyo ab'edda bo kigambibwa nti sitenseni baagiyitanga bbali ddala ddala. Jjukira bano abasinga okweyambulira mu sitenseni bateeka makkati, amakubo we geegattira bwe bateeka. Kati ab'embuto abakyala tebaayitanga makkati, baayitanga mabbali wa sitenseni mpola mpola, nga beewala ebyo kubuuka biddagaddagala ebiyinza omuviirako okufuna obuzibu. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nti muno nkulaze nti oteekamuko keetango ng'obadde okafunye, kakuyamba. Nga bw'omanyi nti obeera mukyala muzito, bingi baba tebakwagaliza, tebakulaba bulungi, mulimu ab'ennugu, okitegeera. Kati n'olwekyo oteekamu akeetango ako okwetangira ebintuntu ebisobola okutomera nga bw'okitegeera gwe omukyala, omwana omuwala. Nkugambye nti eddagala eryo tuli mu kuyenga ly'olaba lya kunaaba ng'oli wa lubuto. Olubuto kutandikira mu myezi 4, tandika onaabe. Okitegeera, amalagala ago malungi nnyo nnyo nnyo. Gakola omukyala ow'olubuto gakuyamba emirundi 2. Lwakuba en'emu abasinga tebagibagamba ey'okunaaba, oganaaba obunaabi.
ye n'omala obiyenga tugeze n'obiyenga kawungeeze n'obiyenga bulungi nnyo n'ofuna w'obisuza n'okera n'oganaaba ojja kufuna obulamu owulire nga weeyagala bulungi nnyo malungi nnyo n'obiyenga kawungeezi nga olaba bwenti wembiyenze n'ofuna w'obiwummuza w'obitereka nga walungi oba n'obikkako olulagala bulungi nnyo n'okera ku makya n'obinaaba kigenda kuyamba okufuna amaanyi togenda kunafuwa. Ekyo nkikubuulira abasinga amalagala mugamanyi gatula mbutuuzi kituufu gakikola ekyo ekyokumenya era goyina gayenga gokka ng'oyagala kukola ekintu ekyo ekyokumenya subira mu kimanyi ekyo kiba kya maaso tolina kitandikiza eno wansi olina okwegendereza ng'okitandika abamu mukitandika otola myezi 8 kitundu 7 kitundu weewatyo kisinziira myezi gy'ozaaliramu kuba abasinga temufaanaganya myezi niyo abazaalira mu 9 n'8 ekitundu kitegeera kati n'olwekyo olina ofuba okulaba nti opima nti ntandika okugatuulamu nga lubuto lwa myezi 8 ntandika okugatuulamu nga lwa 7 kitundu ekyo kikulu nnyo naye ojja kimanya otya ng'ogenze mu basawo mu ddwaliro nga bakubulidde bulungi nnyo togenda kuzaalira mu bbanga bwe riti n'olyoka obala n'olyoka otuula mu malagala ago si kumalaga gatula mbutuuzi nga tonatuusa kiseera kyago kirungi n'omanya era wobeera olubuto kyenkusaba kirungi ogende mu ddwaliro nnyo ekyo nkikusaba nnyo genda mu ddwaliro wabeere nga bakukebera pulesa ekyoba olaba nti buli mukyala w'olubuto nsubira mu kiraba nga babasibako ekipiira ku mukono ng'obadde ogenze mu ddwaliro y'ensonga ye babeera bakukebera pulesa ye eri etya ebiseera ebisinga pulesa yebaviirako okutuuka obbalongoosa ne babasala ebiseera ebisinga balaba nga pulesa ye erinnya eri waggulu tosobola kusindika kiga obitegeera oluvaamu ne bagamba tujja mulongoosa kati n'olwekyo mufube nnyo okulaba nga mugenda mu malwaliro naddala mu abakyala ab'embuto kutandika nga wakalufuna booti gendawo mu ddwaliro batandika okukubalira kwabo bajja kubuulira nti omwana ali bw'ati ateredde bw'ati okitegeera bakugambe nti omwana mulenzi oba muwala bakugambe omwana ajja kuzaalibwa mu bbanga bw'etyo oba bwe riti okitegeera kati awo kirungi n'omanya kati n'olyoka omanya nti kanfuna eddagala ery'okutuulamu ku nsonga eyo ey'okumenya mu bbanga bwe riti kikulu nnyo n'otateebereza buteebereza kiba kikulu kyenkusaba kubiriza nnyo abakyala ab'embuto mufube okulaba nga mugenda mu malwaliro babeere nga babakebera nga bakubulira buli kimu ekyetaagisa ky'olina okukola kati bino eby'ebbali okunaabako eddagala ng'eryo kino kikola bbali mpolampola nga bwe nkugambye nti buto luba lwa myezi 4 naaba ku ddagala kati ng'eryo lyeyireko ku mubiri n'eddala nja kuba ndibalaga likuyamba obutanafuwa obutabeeraawo n'ozimba ebigere n'okola otya n'oba nga tokyasobola na kutambula kuva wano okutuuka wali ku dduuka okitegeera kati n'olwekyo kirungi onaabe ku ddagala lyenkulaze n'ekirala exercise kikulu nnyo omukyalo w'olubuto kirungi okole exercise onaagikola otya fuba okulaba ng'otambula tolinnya nnyo boda tolinnya nnyo mmotoka olaba nti si wala nnyo woolaga tambulawo okola exercise eyo kikulu nnyo eyambako nnyo gw'omukyala agenda okuzaala oba ali olubuto kyoba olaba nti abakyala b'omukyala ebiseera ebisinga tebabalongoosa basindika bafuna amaanyi agasindika bulungi omwana bakola nnyo emirimu egy'enjawulo abalubuto alina okufumbira abaana emmere alina oginoonya alina okulima alina okusena amazzi ku luzzi kwegamba akola ebintu eddwaliro gy'alaga okumukebera wabeera wala atambulawo bigere oluusi olumu nalinyawo kabooda olumu kagaali kati n'olwekyo atuuka okuzaala nga omubiri gwe tekwegamba nga gulina amaanyi agasobola okukola kyokusindika nga ne puresa yennyini eri bulungi naye abakyala b'omu kibuga obunafu bafuukidde obunafu kyoba olaba nti muyisibwa bubi ebiseera ebisinga mu kuzaala kyo tebakibagamba mulina okukola exercise kimu mulina ofuba okulaba mugenda mu malwaliro bakebera buli stage gy'otuukako bakukebere ekyo kyakubiri bakuyamba okukebera okwo kuyamba okumanya nti oli bwoti omwana ali bwati ekitegeera nga bitegeera subirayo bagamba abasawo ekyo okugenda mu ddwaliro kikulu nnyo okubeera nga bakucekinga buli kaseera ekirala kyekyo kyenkugambye ekirala ekyokubeera nga bw'ofuna akatayimu ng'ofunye eddagala nga lino eryaffe olinaabako likuyambako
okuzzaamu amaanyi n'okugonza omubiri gwo nga mukitegeera nti likola bulungi okumenya okukuuma omubiri gwo nga tegunafuwa bwekityo bwe kiri. Njegadde mbabuuliremu kakatini mu abakyala ab'embuto mulina okufuba okulaba nga mwefaako nnyo oba toyagala bakulongoose. Bintu ebyo bibiri olina obifuba ku exercise si kudduka misinde nga bolaba adduka just otambula butambuzi mpola mpola n'otatuula wamu kubeera awo buli kimu omukozi yakikolera kino kiri olina okukola emirimu ewaka bw'obeera olubuto osobole obutanafuwa mubiri kyekibaviirako okubeera nti pressure zammwe zirinnya nezikola abadde atalina pressure n'ogifuna ku lubuto ng'ogenda kuzaala ne bagamba sindika ne bigaana kakkana nga bakusaze. Kati n'olwekyo mwefeeko mufube okulaba nga mutuukiriza ebyo ebirina obbayamba okusobola okuzaala obulungi. Mukimanye nti gwe wenna omukyala singa obeera okoze ebintu ebyo obeera ogenda kuzaala bulungi nnyo. Ekyo mukimanyi nti mufiira nnyo muleeba mmwe abamanyi nti tulina ssente tuli bulungi kyo kitegeera mmwe mufiira nnyo muleeba. Ekintu ekyo nno kyogedde olina okwewandulako ku ddusu gwe wenna omukyala. Owulira ng'omuntu ayogera ku kintu ky'okufiira muleeba nti afudde azaala akola ati nti omukyala waawali azadde omwana n'afa. Olina okwewandulako ku ddusu wantu wonna ng'omukyala kikwata ku ggwe omwana omuwala n'omukyala ng'okyazaala. Weewandulako ku ddusu singa omuntu agamba nti omukyala waawali azadde omwana n'afa ng'owewandulwa ku kalusu mpola bw'otyo bwekityo bwe kiri. Kati n'olwekyo mufube okulaba nga mwerwanako mu abakyala obe ng'olina ssente zifaanana zitya mulina abakozi bangi ewaka. Ebyo tebikola mu mbeera yaffe eya bulijjo. Ekyo nkikubuulira olina okukola emirimu egyo gikuyambeko obutakuumira mubiri gwo wamu kubeera nti gunafuwa. Olina okunaaba eddagala eryo tolyewala n'oba oli mulokole toli wa ddiini etya. Ebyo tebiriiko ddiini. Ebintu ebimu byo tebibaako ddiini. Olina okuzaala yagala ogaane. Kati olina okukozesa ebintu ebyo obe ng'oli wa ddiini otokkiriza mu bintu ebyo weebityo. Kyenkusaba ebyo byolina obikkiririzaamu okusobola okuzaala obulungi okusobola okukuuma obulamu bwo nga bulungi n'obw'omwana wo. Ekyo olina okukimanya munnange. Kyekyo nkulaze amalagala ga lumonde ago malungi nnyo gayenge n'oba ofunye gokka osobola okuganaaba bulungi nnyo ng'olubuto lwa myezi 4-5 kudda waggulu ng'eyiweeweeko ku mubiri weesiige onaabe bulungi nga weenyigaanyiga mpola mpola n'ebintu by'amalagala ebyo by'oyenze mpola mpola nga bw'onaaba. Kigenda kukuyamba okufuna amaanyi mu mubiri gwo n'okweseetinga omubiri gwo bulungi nnyo. Kirungi nnyo bwekityo bwe kiri. Ofuna akagaapu osobola okussaamu omwetango oba tofunye mwetango ganaabirewo. Kyekyo bwekityo bwe kiri kyenyagadde obbabuulirako. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.